Timu y'abazannyi b'ebikonde mukaaga abali wansi w'emyaka 18 yegenda okukiikirira eggwanga mu mpaka z'amawanga ga Afrika ez'abali wansi w'emyaka 18. Bano olwaleero basiibuddwa ku mukolo okubakwasiddwa bendera y'eggwanga ne bakuwetirwa okulwana amasajja baweese eggwanga ekitiibwa. Pulezidenti w'omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Moses Muhangi n'omuwandiisi w'ekibiina Simon Baligo be bakungu abagenda okwerekera ku ttiimu. So kati Uganda egenda kweyongera okufuuka y'amaanyi nnyo mu nsi yonna yonna in terms of boxing. Kwaka tulina brackets zonna, tulina elite, tulina youth, tulina kuba n'abaana b'emyaka 14 tugenda kuba traininga. So there is always transition. Tunatandika abaana abateeno tubize ebikonde mu masomero ne bajjanga abaana bajja ku 16 years, 15 years, 17, 18 nga bali wano. Ogenda tuka ku timu enkulu ng'omuntu ali tali half baked. Bonna basinga kuba balonze basinga we tubanga tugenda mu mpaka zisinga ate ne balonda abasinga kitegeeza tusubira gold zokka. Abawanguzi mu mpaka zino bakuyita mu butereevu okugenda mu mpaka z'ensi yonna ez'aba musaayi muto. Abakulira omuzannyo guno era balina enteekateeka y'okwongera okukuza ebitone by'aba musaayi muto bano nga babatwala mu mpaka ez'amaanyi mu mawanga ag'enjawulo. Tubawa exposure y'amaanyi nnyo kuba tumala okuva e Morocco nsubira batwala Algeria, from Algeria batwala Argentina, twongere okubawa skill y'amaanyi nnyo basobola nga okuwininga for Uganda. Mulundi ogusoose mu myaka egisukka mu 20 ttiimu y'ebikonde y'abato okwetaba mu mpaka z'amawanga. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.